Omwezi oguwedde ebyokwerinda babituwe ebyali ku kkooti Nakawa Besigye era aleetebwa okusomebwa emisango egy'okulya mu nsi y'olukwe. Olwaleero embeera ebadde nzikakkamu ng'akabonero akalaga nti Besigye taleeteddwa mu kkooti. Ku ssaawa 4:20 omulamuzi wa kkooti esookerwako e Nakawa azze mu kkooti eno era n'ategeeza abagibaddemu ng'abakulira ekkomera e Luzira bwe bagamba nti ekibalumisiza okuleeta Besigye ensonga za byakwerinda. Then bwe batosobola kuba bukuumi mu kilometers 3 obusobozi bwe buli luddawa. Oludda olwabe nga lukulembeddwa mu Thomas Jatiko lusabye omulamuzi omusango guno guwulirwe mu kkooti eri e Luzira okuliraana ekkomera. Abawagizi ba Besigye abadde mu kkooti bavudde mu mbeera ne basaakaanya omulamuzi bw'ategeeza nti wakusalawo ku nsonga eno ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi guno. Okumala eddakiika 30 abawagizi ba Besigye bataddewo embeera eremesa abantu okufuluma kkooti eno. Twalya muntu afuluma kuva wano mu kkooti oba oli wa media oba oli wa poliisi mpaka Besigye bamulese wano. Abamu ku bo batandikiddewo okuyimba n'okusaba era nga waliwo n'abo awoozezza ku munye. Naffe Mukama Katonda Mukama embeera yonna yonna gw'omanyi. Oluvannyuma lw'okusaba Ingrid Tulinawe n'abalala batambudde okuva ku kkooti Nakawa nga boolekera akatale. Poliisi esazeewo okubawondera. Waliwo emmotoka ekika kya Nuuwa ebaddemu abasajja bagambibwa okuba abakubi b'emiggo erabiddwako ng'etambulira ku lusegere ne poliisi. Can you go? You come and let's go there. You are under arrest. Let's go. What has she done? Let's go. No, she's not going. She's not going? No. Fine. But don't move. Don't allow her to move. You will go. Era ekidiridde kabadde kavuyo nga muno Ingrid poliisi mwe mukwatidde. Abawulira oluvuganya gavumenti bavumirira ekyokwagala okutwala Besigye mu kkooti erinaanye ekkomera e Luzira. Eggwanga bwe luba nga litambuzibwa ku musingi nga mulimu eddembe nga mulimu obwenkanya nga mulimu demokrasi ebyo byonna tebyandibaddewo. Twagala okulaba nti waliwo obwenkanya, twagala okulaba nti amateeka gagobererwa. Kyokka akwanaganya by'amawulire mu kitongole ekiramu Solomon Mwita agamba nti wali buzibu kutwala musango guno mu kkooti ndala kasita kiba nga Besigye tannasindikibwa mu kkooti nkulu kutandika kwewozaako. Okikiriza nti kkooti oluusi olumu zikozesebwa abo abali mu buyinza? Singa ekyo kibadde kituufu, singa era ne kkooti yatambudde n'egenda eri ng'abantu tebategedde.